Yakasalina kusaasira presidential advisor olunaku olwajjo naye yeesitudde n'agenda naggulawo emisango agamba emisango mingi gibadde gye giri ku CPS ku nsonga za full figure naye nga tebazoogerako wadde n'akamu kati kusaasira olunaku olwajjo yagenze n'aloopa presidential advisor munne wano yategeereza nti full figure ye just mobilizer nti kusaasira ye yabakulira bonna ba presidential advisor tandikira wano atandikidde wano ng'agamba Kasalina kusaasira nti full figure okuvanga nga house girl we amuvuma full figure ekitegeeza yali akola wa Kasalina ulira paka kati nsubira n'abantu ku full figure okumanya okumutegeera bamutegedde avuma Catherine kusaasira yachi branding abantu n'abalaga ati n'okuvuma kintu kiyitirivu nnyo kintu kirungi nnyo era nze namukusabusiku amusongo sekukuudde obuguzi naye musango nagigulawo dda egimu nagigulawo ndoza emyaka nga 7 emabega n'emirala gye naggulawo recently era gibadde ku poliisi nazo batugambye tuyite file buli muntu alina omusango aguleete nze omu ku bo abasingiddwa okunyigirizibwa ku ngeri gya full figure gyavumamu abantu era omusango gyange references zange zonna nzirese ku poliisi nze gyekibadde kindeese olwaleero nembiteekayo bulungi omusango gye namuguddeko gya defamation Kasalina kusaasira tubuulire yanvume kuba abaana nga bakyali bato paka essaawa eno naye nsuubira ofiisi ze baatuwa saagala tugambe tuzikozese bulungi ofiisi ze baatuwa abasinga tulina okuba nga tuzikozesa bulungi ng'abantu kubanga tulina ba presidential advisors n'abatali ba presidential advisors ne ba senior presidential advisors naye ate waliwo ba advisors bintu ebyo byanjawulo nti abakola ne bakolerawo kakati bane njagala okubagamba nti office tuzikozesa bulungi waliwo omuntu gw'osanga n'omuvuma n'omusanga n'omutyanako nze ebiseera ebisinga kusaasira zimba n'abasirikale bange naye siri waggulu w'amateeka naye nange amateeka nga twalira mu ngalo nze nekubira omulanga kubanga tubadde nga tuwabira full figure naye nga poliisi tekola ki tefaayo fe tubadde tumanyi nti ye ali above the law naye nsubira buli muntu ali above the law kale kasita mwenna muli ba presidential advisor wano wategeereza nti temuddamu kuyita full figure nti presidential advisor akola ngaani wulira kutangaza ekintu kino full figure si presidential advisor she is not a presidential advisor she's what nagamba full figure si presidential advisor mobilizer era njagala kibaka babulire mu kitwale bulungi nnyo kubanga mu office yaffe eya president ngamba mbakulire bonna mbambire nga nze mukama waabwe full figure ne Butcherman n'abalala abamu presidential advisor olina okubeera ng'oli olina okwalifyinga era kati lwakuba full figure yano nekigambo presidential advisor buli muntu gwe bayita presidential advisor agamba kivumu kiringa ekyafuuka ekivumu nga yakifudde ekivumu era nsaba buli muntu agamba nti presidential advisor musabe kaadi kale kati sebo kusaasira omukyala kusaasira presidential advisor abakulira mwe ba presidential advisor mukola ddi ulira bwatugambye kati wa presidential advisor njagala paka kasaba ukola nnyo ng'oli mu maaso ga president naye bwe tubeere n'ebbali ewaffe tuli basonyi bandongo kuba tebukola omukulembeze ogenda mu advisinga ddi kujawo nga muli mu maaso ge aya basi buli olaba presidential advisor nga bakusaasira bo we bakolera atubuuliddeko amawulire agasangawa agakuba mobilizer we yagafuna ati awulira ensi eno bagamba ensi egunjuza miki muliro kati ensi weba yagunjula mukyala full figure abamugunjula sikwogera kuba nze nga siwagera teeka lya kuba era nammere wabanga yakuba full figure bamukwate naye bwe kibanga nammere teyakuba ku full figure ne bamukwata poliisi bakoze bubi nnyo kubanga ne kamera za Uganda ziraga nti nno abasajja abakuba omukyala bambi full figure ekyo kibi kyali kibi ne baba bamukuba kyali kibi naye kubanga bali babayise ku mateeka bagakola naye nammere yakuba full figure bamukwate yo bati yakuba ne bamukwata bajja kulaga abantu nti nno full figure okuvuma ki kale olunaku lwajjo Namere yabaddeyo paka kawungeezi nga bamukunya n'okukola statement
ku nsonga za full figure owa poliisi yatugambye bw'ati. Babadde kusooka mu meeting katono n'addumire ne CID commander Kampala Politan ne beewayamuko ne beggayamuko kiki tebateeka okukola. Nga bamaze ekyo ne bakkiriziganya kisooka mukyala Nammere agenda kuwandika statement bbiri. Statement esooka eri gye bamuvunanako omusango gya ng'amaze okuwandika statement ye ajja kugulawo omusango ku fulfiga naye agenda kuwandika statement. Kale ensonga bwe zaabadde bwe zityo naye waliwo ababadde baleese nga nabo balumiriza fulfiga nti yabayisaamu eggaali. Ono wamita Nalongo Kitone yagambye ati President ne government yasobola okubeera omusanyufu nti omuwe muzigwe yawa amaanyi n'obuyinza alina otuwemulanga n'awemula abaana baffe ate n'amala n'atusiba. Bwe kiba nga kiri mu byabufuzi nga omuntu okuwemula aweebwa ekitiibwa mu Buganda eky'amaanyi tusaba President omuwabuzi wona amutwale mu State House amugye mu society. Tujja kukola kyonna ekisoboka oba kweyambula ngoye oba ffenna tumalira luzira tuli beetegefu ogenda wa naye tukoye omukungu wa President okubanga ba TikTok bonna abanaku abasibye tewali file eri sanction dine wogende Makindi bali balinga bonna abantu be yasomesa nti bakozi be. Polisi yekatwe eringa gye yasasula nti nze wendeetanga osiba. Tulina omukazi w'emmere Makindi omunaku asula mu kabaawo abazimbi baali emmere ya mitwalo 7 n'amukuba n'amusasula emitwalo 2 ne bamusuza katwe kuki ne tugezaako okubira dipisali ekyatuyambye awuliriza ono omupya gwe bakaleeta era n'agamba okay nja bitunulamu naawe omukazi Beiro n'addayo ewaki. Ulira gwe tukoye ng'abazadde okubanga omuntu ajja nawe mula ebigambo ebinene ale n'agenda ku polisi n'atugamba nti ati gwe tewamuwaabira. Tulina files ezisuka 10 ng'abantu bazireeta naga Nalongoze yankola kino nze nange nga sina bwe nyiza bayamba kuba nange yampaabira emisango buli polisi ninako file naye nga lwaki anyinako file yansange wabbala munanvuma n'antyobola bw'ati maaso ku maaso ebitali byagamba mbuno sigwe gwe yali akola sigwe gwe yali agamba ne bw'ogenda ekatwe file erina bwebula bweti noddamu gimagamba nga togikola ki bwekuyamba negenda ku kooti y'e Makindi tebeera sanction bakugamba waliwo obujulizi obukola ki. Kale saba President kyoyagala tewali gwe bagenda kusoba mu tagenda kukola ki. Nitusaba President otegere nti obusungu bw'olina ku bannayuganda okubaweereza omuntu abawemula ate nga bw'abasiba bungi. Twetonda kulaba Uganda abo abaakunyiiza okubanga otuweereza omuntu omuwemu bw'atyo n'awemulanga abaana baffe ate n'amala n'abasiba. Batikitoka bonna bali mu kkomera bawere nemba na misango mu kooti nenga yasooka okubavuma n'amaana ye omulamuzi n'agenda n'amugamba banvuma baagala kunzita afe emirundi emeka gwe baagala okutta nga tafangako buli kadde baagala kunza afuse baagala kunza. Tukoye ate tukoye embeera eyo mujja kutuwaliriza otwalira amateeka mu ngalo kubanga abantu bamwe banyigiriza Abannayuganda abawansi ne musigala nga musirise busirisi. Nze sina kye ntya ndi Munnayuganda omujjuvu sina kye neraliikirira ne bwe bansi batolawo muyimbi wange aliye ne bamusiba.